Okay, yes, tuyingira luto kyaffe twabagambirawo tuba twatandikidde dde nga lutusabula nenga mwasuze mutya kansubire nti mwasuze bulungi amanya amatala g'ekyenkya Nakalema Shadia ndi wamu ne president waffe Olugambo kati gwe atavuganyizibwa sakka ne bw'ona okola otya tewali kyabwerere ati bigende bugenzi mu maaso ate kakati ki tuddamu okwogera byotategeera eggulo twaddewa newamayinja bakuseera mu katale ku press conference twabadde ku boat jahazi munyonyo paya jahazi paya munyonyo ezabadde embu ne tweyongera eyo abaana waliwo omukyala yazaga naye bannanga ab'Olugambo n'abannamawulire mwenna lwaki muvuma abantu baliwa betuvuma lwaki mumala googera ku bantu baliwa awo nno byonna badde bakwetegekera kivulu kye bayita gold is gold. Yes, nga munana Serena Hotel Women's Day. Kakati omukyala ntumunyonyola ebintu ebyabadde ebirungi ennyo era naye nakkiriza bamuyita Rehman ndowooza nti tebavuma bantu naye lwakuba nti in defending people's right to know tukola ebirungi bye boogedde bye bakoze baserebu kati wano mu kwogera ebibi bye bakoze gwe woogambira bakoze eki bamuvumye era ekivulu ekyo ffe tukirimu nga Vision Group Bukedde Family ne wamu ne Ketty Promotions or Ketty and Beyond Musa Kavuma tukwebaza abafaani b'amayinja bazze nga bane tubadde tutambulirako ku mazima ku nnyanja naffe mututwaleko byabwerere kulinnya bulinnya igwe badde olinya nga space nga golinya ng'olya ng'okola ki byonna nga bwe byakoze eki nga bw'obiraba kakati amayinja ono tukutumidde Naalongo yali mu fundi jogo Medi Nsereko yoyo gulaba nkutte mu ngalo nga naye neebaza okuddamu kiri ekibuuzo nga president era omukyala namugambye nti genda osome ekitabo bakiyita The Dynamics of Mass Communication kiwandiikibwa Joseph Dominic from the United States of America kati awo olyoke omanyi bulungi nti abamawulire tebavuma bantu mmwe mubagamba bavumye tebalina kye bavumye omukyala ali mu asemberedde mayinja yali oyo gundi ye Naalongo yewa pokopoko w'ekivulu ekyo the mighty naye nga tateŋŋana ate kiki ekigenda oba ogamba Morini n'antuma why drive yakoleddwa ku lyato va ku drive za kuloole awo nga tutuuse Gaba ndabye ne mu kujja bazze beekutte bati Gaba ku mazzi olaba awo bali mu bakolera drive omujja mu kivulu nga munaana boolaba boolengera eri emyalo gyonna egyo wetuyitako eri kakati awo ndoza luzira running gundi bwazuumiza bulungi ndaba nti awo Gaba oli Morini nantume gwe badde ogamba nti yabadde abugiriza mayinja kati yamulika ennyo anti mukazi we Nakyeyune ali Bungereza kati ono yaliwo abugiriza kati ono agattawo si mu bubi era lwapa mayinja nti annyo yagaite kati ono agenda kwogera kiringa nti munaayo kakati daba Ibura tukutumidde muganda wange kyeyekoledde ku lyato annange olaba Lydia annange kutumidde nnyo Lydia lwaki abeera yekka abavubuka nga bangi awo nkutumidde nnyo Smith wuuyo Joseph ekyabadde awo kyabadde kiggwa ensonga ne bweyagala mwajjidde kale we are gearing up to the show of mayinja twesunze bitya kati tugenda kuddira mayinja naye katusokeko ku ssente z'abayimbi zazze entuumu gye twayogerako obuwumbi 10 Minisita Kasolo Aruna Kyeyune owa State Microfinance yakutte ssente omutitibwa omutette n'aguwa Eddie Kenzo obuwumbi obwo ze miliyoni 10,000 miliyoni 10, 12, 13, 14, 15 banne yabawadde n'azibawa Fiina Mugerwa n'afeyintinga ng'agamba bana ba federation bola Kenzo president Shiba ye mumyuka ne Palaso ebibina nanti kati bibiri lwaki bawaddeko kimu kakati Fiina n'ayomba nnyo ffe tumaze emyaka nga 6 aba Uganda Musicians Association kakati bano mubaba muta ssente ab'emyezi 7 ffe tubadde emyaka mingi nnyo Minisita n'annyonnyola nti baatuwa proposal ono n'amuddamu naffe twabawa proposal twabadde ku parliament awo olutalo leero abadde lw'amaanyi ebimu tetujja byogera ebyayogeddwa tuli bantu bakulu naye Minisita n'annyonnyola Fiina Mugerwa nakkakkana n'agamba n'amuzaako ne kubba n'amugamba mwana wange okakkananga obuwumbi 3 zo zaafuluma mwezi guli
nezigenda mu ba federation nezina byezamala obuwumbi 5 bwa wiiki eno otegedde kakati entuuka zinatuuka ku bayimbi ekyo mukama yakola ki yamanyi ffe agwaffe kulaga nti banaye sente zakoze eki zazze emiliyoni 10,000 eziweddu kakulabe emboozi eyo banna naye kati kye bakoze kubaawulamu kati ekyo baagala abatulaba tuli ku palamenti wano waliwo akacamuko kavudde ku Fiina Mugerwa honale butusanyusa okukulaba ekikyo otugamba ku entertainment nga bwe kitambula tulina enteekateeka zituli mu kusaamu ssente ez'abayimbi nebabigakaawo era tuba tukolagana ne Fiina ono tukolagana ne anze emyoga honale bonna gikolera kati ne Dubai nsuubula tata Samu yagulaze kamera ne Jajjalagadi tulowooza nti buli muntu yenna ajja n'enteekateeka ennungamu gavumenti egiteekamu ssente bw'oyogedde ku nteekateeka n'oyogera ku Fiina yeekanzeemu lwaki yeekanga Fiina yeekangira bwereere bajja ba federation bamuzoganya bajja ba federation aba federation mubaleke bagende mu maaso n'enteekateeka yaabwe era bwe wabeerawo obutali bumativu n'enteekateeka eri nammwe mukole eyammwe okitegeera kubanga ffe bwe mba muganya okukwatagana kati mubutakwatagana bwammwe ng'ate ffe twagala kuyamba bannayuganda katujje nayo tubayambiriyo kugamba buli omu agumire gyali buli muntu agumira wooli Fiina mugumire muwuma kusanga ng'otandise okukaaba nogaaka kati ate bali tunaabalinda ddi okumala ebizibu byammwe mulyoke mukwatagane bwe bitaliggwa ng'ate tusobola kuleka munnayuganda yenna bweru kakati bano abakwataganye bwe bati tubayambirawo n'abala tukole ki tubayambirawo federation honorable egenda kuweebwa ssente mmeka bagenda kufuna biliyoni 10 di biliyoni 5 zigenda kusooka zifulume wiiki eno oba wiiki mukama ekitegeeza kino be baleeta proposal gavumenti ne babulya kyegenda okubayambako ate gavumenti eri mu kutuukiriza sigamba nti gavumenti erowooza bulowooza nti bantu bawe bweziti nga bwe mbaga nti gavumenti eyamba abo abakoze enteekateeka bakola enteekateeka ne bajja ne proposal yaki balina bagenda kuzimba studio tuteekeddwa n'okubafunira ekifo kyabwe ekyo ekizimbe Sene Suits tugenda kukifuna nga wewaka waba creative artists baba federation yes kati Fiina abaina association wekandaga ukomawo mpola mpola honorable Fiina yekandaga ebintu bya Minister Kasolo obyogerako ki federation bagenda juwa buwumbi obwo wiiki eno Mr. Kasolo ampadde assurance nti buli omu bajja muyambira gyali it's always bad buli omu bw'aba alina kyakutte it's fine then neeno wuma nayo ng'ebagenda giyambira eyo it's very much okay because there is freedom of association buli omu ali waawulirira mirembe ezammwe zinajja ddi ng'ate mwe muludde nga mulobinga naye lwaki akasente kafulumidde mangu ebuuyi buli ku sipiidi alabika alina byatayagadde kwogera we're going to meet somewhere he has directed me to his office so I'm going now gyendaga kati mulina abantu nga bameka abayimbi nga bameka mu kibiina kyammwe wuma above 4,000 federation wagyogererako ko einanga bameka sijyogererangako kale waliyo ogerera byesitegeera lwaki naye tobitegeera byennemutegeera you can't ask someone that lwaki kino tokitegeera aba takitegeera tebabinnyonnyola abaki balaka bannyini byo be babimanyi obulungi kati gwe daba nono tokolera maalo mu parliamenti naye basajjamu abakomedi mu nsobedde mwebyo ebintu byemukola oli atutabudde gwe oli muteesaza ggwanga nga lwaki bwokola amaalo taata wa Lumbu ye yafudde ekitalo ddala naye abadde n'ennyumba buli muntu agyewuunya omukulu oyo badde bamuyita Davis Nsumba w'Empigi yoyo ennyumba gali kwoleka Lumbu yono waffe gwe tumanyi obulungi yoyo ye ennyumba naye amufaanana nyumba ogirabye
obutafaali obwagizimbisibwa bulinganga bwasinzizo kale yafudde olumbe yafudde ng'era abantu abalala bwe bafa Figaza naye alinye ku nnyonyi omulundi ogusooka teyasuze mu Uganda agenze South Africa era omulundi gwe ogusooka teyejjusa kuva mu fangoni nti newoosuza olumu tuyisizeeko omusajja oyo mu maaso wali eri yayimba banana ne kamiiri kakati naye speed gyatambulirako nnene kwegamba buli omu alina ekimuyamba tebayita 5 minutes of fame naye yagituukako bwe yakuubagana n'oli gye yava nebiba bwe bityo kati katuddeyokko ku mayinja katono mayinja mu bintu bye yannyonnyodde ng'ayita abantu okujja ku kivulu kye ku Serena oluyimba lwa Bene Landlord ndowooza kyekyabadde kisinga amakulu era nalwo agenda dduyimba kati nga nnyonnyola Bene alina lwe yagamba yayogera n'amaliriza naga munsabire naga baneka mukubiremu oluyimba kasooke tulaba akatundu ako kati lumu mba ndi ku radio mpuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka naye yali lubaga awo ng'asaba yali lubaga mu kereziya Kizijjukira naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba naye mwebale naye nange munsabireko ekintu ekyo nno kimu kyannuma teyayogera birala naye yagamba mukole ki so ne ŋŋamba beni kamawutuuga naye bannange nze natidde dda olunaku olwo jamu tujja kumuwulira kuba wakuyuguma security gulugulu weri waliwo omuntu naye gomanya nga teweetagana kubuuza ku bya security kati lonna ndi mayinja nga teeka ng'obuuza ebya security umanya nti kiriya mayinja ono y'omu nali ku university 1999 Makerere ng'ayimba oluyimba luyita Necklace Necklace eyo nti yali ayimbidde girlfriend we Maria Mundagire yamugamba nti ataluza ku muntu ng'omu luyimbire ne Maria Mundagire ng'alina contribution ku buli muntu bannaye mutima mulungi era nako kakannyonnyola ze zimu ku nnyimba zagenda okukola ki bakuyimba Necklace edda nze nasomeranga mudde ne waliwo akawala kakwano kange nga bwalaba kano kamolini bwolira ebigambo ebyo ko kalinga mu kisulo kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirowoozo tebajja kantwalako kakati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba Necklace nali luyimbidde omuntu omu bamuyitanga Juli no kati nenyimba Necklace yo Juli gindekere olide weddeko olina okundekawo naye gyosomeramu abo abaana buli kityamu kyolifuna nsinga kati kyenva okusibulanga nkaaba naye kale Juli genda osome otolinda birekweyo nabulibeerera n'obulago bwange yes kangenda okafulumya mu mbeera eyo lumu nenyumyako ne Aunt Maria Mundagire naŋŋamba ebintu bijja mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko so nenkyusa nenvamu ekifaananyi ky'essomero n'ekigaziya so akayimba Necklace bekatolekaki kyayogedde ku nkolagana ye ne namukwaya byonna binyonyoledde mu profile ye ekivulu kino ffe Vision Group ate tetulemwa kisoboka bw'oba oyagala okubuuzabuuza nani eyasembye okukolera ku Africana King Saha ye yenyini nakizuula lyaddaali nagenda ku cricket of mamanyabo buuza ne Fik Famaika kati kino ekyamayinja nakyo this is a giant media ekitegeera it is a media empire yannyonnyodde ku byafaayo bye katubirabeko nabyo katono mu bufunze. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Yazaalibwa mwaka gwa 1976. Muwulidde ebintu ebyo? Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School
nenvayo okukola nensomera ku kyalo bakiyita Lugaga Primary School naye era Seguye mbadde omumanyi eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary bagiyitanga Namirembe Ifat naye kati bagiyita Namirembe Primary awo nava nengenda St. Peters Nsambya mumanyi weeri oli obi wange taata nsanyusa okukulawo ssebo alhamdulillah awo St. Peters Nsambya we nava nengende Nakawa gye nava awo saamaliriza bwe nagende Nakawa saamaliriza nentandika ebidongo nenkuba ebidongo nga binzunza binziza eri kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byonna mbirabye nenzirayo Makerere University nino Makerere University nzizeyo nga ali musajja mukulu nina n'omukyala n'abaana juzi wano bantikidde 2019 sitya nekolayo diguri ya social sciences ya mbeera z'abantu kumanya mbeera z'abantu kyenva mulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyumba Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Okay, waliwo angambye nti kwali bamuyita Abatabaale Ronald kansala to be Makindye West we bali kubeera nga weekumiddeko kakati oluva mu kivulo nga n'omukyala tumukomyawo ayo tugirinde nga surprise oba nakyeyuna akomawo oba akola atya kale SMP mulabyeko tukutumiddeko nnyo Mayinja at 47 myaka gye simbaga lyayimbidde waliwo yagamba nti Mayinja akuze nnyo alina okuba ayimbidde emyaka 47 Dani Mugula yakuze emyaka 5 juzi gyayimbidde kakati mukulu Mayinja agambye yazaalibwa 1976 bwe yatugambye ate jiba 48 bala calculator yiri 2024 kati kansokimbale 1976 minus 2024 48 kati anti kiri bwe kiti kati alabika yazaalibwa mu mwezi nga tegunnatuuka kati ono Feb emyaka giri ebiri egiyitawo nedda Mayinja at 47 bwagamba nti yazaalibwa 1976 bw'oyawula nze njawudde wano 2024 yawulako 76 giba myaka 48 however omwezi gwe yazaalibwamu ayinza okuba nga Julayi ogutannatuuka kati ng'ali 47 kale naye waliwo Mayinja kati nga gyavudde waliwo bambi abayimbi abato Nina omuwala yazze wano nsabira ndi muyimbi naye mumwogera ku banene galo wayi tunaakola ki we also build celebrities babita nasanga ne toyogera ku ticha asomesa abaana kati omwana ono bamita nasanga ye ayimye oluyimba lwa Arcade ayagala muzimbira Arcade n'alaga naye kyayinawo okitegeera mwine ebyokulwanyisa byamu byebiriwa ng'ogenda biraba alina okukulwanyisa kale katono kalinga ekikyo kati gwe enviri zo mpanvu ina butininga nze yono upcoming nyabo amanya gwani amanya nze Rindora Rindora wayimba koko oba osose busose nayimba dda omaze emyaka ngemeka myaka ngena Rindora nga twayite tukubanyife kati nkomyewo 2024 wasooka kuyimba ki just chobomanya nyingi nina binyuma nenzimbira Arcade kati yaliko essaawa zino ani agenda okuzimbira Arcade gw'ogamba yonna n'abazze kuba ndi mukyala alabikako wetonda olaga ku nnyoko kyeyakuwa kikankana kyennyini era kikankana okola ki ndi business woman uwa namasuba gyogattirako okuyimba byonna watandikira kuyimba wa okuyimba era natandikira mu namasuba gwe serebwe namasuba yenze gwakaliko nzaliko abe bakuyitaani Rindora omuyimbi ate amanya g'amatuufu nasanga Dorin oyimbidde emyaka koze emeka emyaka ina sawuliremu akapera oba nkututte speed era onvugamu ka speed nye nga totiriira nteredde singofuna sente nonzimmira Arcade zimmira Arcade nga nina omukwano mungi gwetaaga mugedi sibaho gedi singofuna sente nonzimmira Arcade zimmira Arcade nga nina omukwano mungi gwetaaga mugedi bakuggalire lwaki banzigalira ate oliwo abanteekamu sente era oddemu okunzigalira taata wo yaani
Tata wange Semambo Godfrey. Omanyi lwaki mbuuziza olabika obeera w'abazaddebo? Si nnyo. Olina emyaka emeka? Nina 27. Ng'okula bulungi. Olina abaana bameka? Abaana siina. Olina omwami? Gyali naye ndowooza ye buzaabuza. Kati olwo otambula. Omwami oyo tumukole tutya? Omwami omukange. Tumukwatemu? Mumukange mu. Amannya ge yaani? Kyagogera olulala. Ate kati tunamukanga tutya tukanga empewo nga tomutugambye. Akasita kati ye bigenda mutuukako. Bya tekinologiya ate kamera eno mpya bulijjo teriiwo kati ne Franka naye musumbuwa munaatusonyiwamu ku lwekyo naye tuve tutandise nze Musa Semwanga muganda we tugiyita celebrity breakfast ekyenkya ne serebo olunaku olwaleero ndi ne Guy ajja kukkiriza muyite Guy kuba muganda we tulabika tuli mu age bracket yemu now tajja kubeera offended. He's a writer, he's a producer and a singer. However, ekisinga okukolera abantu ennaku zino, he's a ladies man. Buli woyita abakyala bagamba who is Zulu Terms, bakibuuza buli lulimi Luzungu Luganda agenda tuwulira olunaku olwaleero. Zulu Terms, good morning gentleman. Good morning sir. How have you been? Nze ndi bulungi gwe. Evo obeera smart. Kkiriza nsaleko Franka kuba. Tewali munnaye buzibu. Okikola otya? Nkikola nga bwe nkyeyagaliza. Kati nga bwonda bwento bwe neyagaliza okuba. Naye bulijjo simanyi nti gwe Saamu Semwogere. Nga lwaki to? Amanya tegakufaanana. Nga lwaki teganfaanana yenze Saamu Semwogere. Mutabani wa Kyabasinga Robert. Kyabasinga Robert ate maama yange. Kati nze kakyogamba oli gwe gw'omugambe nkugambe. Kati mama sijja mwogera. Oyaga nnyo maama obangamba iwe mami's boy. Yes, ani yakugamba? Obakyogereyo. Bani abo naye kamwocha ku street wide chicken yawo nokkirira wansi paka mbache. Wrong information but in the end buli omu mami's boy in a way. Naye nga mukyala gyali. Omukyala. Oyaga nnyo maama okkiriza. Mwagala nnyo bambi. Yeah. What is our contribution towards your career? My career starts with my mother kubanga yampa obulamu kubanga singa teyakkiriza nzaale osanga sandibadde kino kyendi so byonna in the beginning starts with her. Yali influence nzeko wakisizo zokola? Definitely because bwe ntunuulira engeri nze gye twakulamu naye that is something that I take lessons from every day. Because different emotions, like in given times. Whenever I accomplish something, sometimes I see myself as my mother. You understand? Because nange simanyi ngeri gye yatukuzaamu naye twakula. Eza mwakulira mu mbeera eri awo ey'okugatta. Twakula. Kyemanyi twakula ate twakula bulungi gwe tondaba. Olabikira ddala bulungi. So kati waliwo yambuuziza Zulu Terms waaba alabika bw'atyo olwo baganda baabawala. Baganda banga bawala luli boolo nga gye bali bangi babazaala abaana bameka? Batuzaala abaana bangiko. Omwana ono wagutandika bangi oba ntiisi? Abaana bangiko kati wekyogamba kati bagamba munno omusajja tebamubalira ki kati nze nsisebo nze ntulo wano mutandika okubalira taata wange abaana mba neeyisa ekyo kyemmanyi batuzaala abaana bangi. Oliwe kamokya? Ndiwe kamokya ddanga. Kamokya saidi kyawo wansi eri wansi wa? Kati goyagala sebo ze ndagirire gye munaagenda mu soko. Munange ebintu byonna anything can happen. Tulina omumanya tugenda tutandikawo okuŋŋaana ng'okyazizza omwana oba ng'akukyaziza. G'oba oyagala okumanya buuzabuuza wabazuli ekamokya bajja kutuusa. Tewali noona sayansi mulala yenna. Gwe buuza bajja kutuusa. Twasemba okumiitinga twali ku Motiva mu industrial area. Bali balaunchinga Coke studio wali ne fake filmmaker. How was the experience? The experience was good. A project actually nene nyo eretegeza kyamaanyi eri artist la nganze in a way that inti tukola nnyo kubeera bino bye tuli essaawa zineeno tukola nnyo kubeera nga bwe tujja mu kamera ogamba the boy is fresh, you understand. So obo little details okubeera nga waliyo company nga Coke esobola okugula banagamba I want to associate with such a brand. For me that was the win mweyo project obakitegeera and soon mugenda kubeera muwulira more good news about the project. Yes. Mu industry no mazeemu emyaka emeka?
as an active singing artist, writer producer got emyaka giwera 10 age over one. Mbaddewo ky'obomanya mbaddewo nga byonna mbira, but as an artist guno gumaka gubeeranga gwa kuna gwa kuno oba gwa kutaano. Kati nze njagala njigatte era wenjigatta ngenda kubuuza jjana ebadde eti eyo ya music. It's been beautiful. I wouldn't ask for anything else other than this one. Kubanga okubeera nga okola ekintu ky'osinga okwagala ku mutima gwo naye ate nga olina abantu abalala abakulaba ne bagamba katumuwagire kubanga kyakola kirabika kiki akyagala oba kitegera si kyakabi wabula akyagala because kiva ku kyakabi abeera asudia naye akyagala abeera akuza abeera asupportinga ntize wenkola ekintu kyenneeyagaliramu ate abantu nabo ne bandaba nga nkiyagaliramu nabo ne banjagaliramu ekyo kyenneeyagaliramu. What more can I ask for really? I can only be grateful. Chomanya Jane but it's so beautiful is all I can say. Besides being beautiful, chomanya badde ne challenges. That is the beauty. Tinze singa nzirayo omwaka gumu emabega when nali ne wendi kati muganda wange bwe nkubulira ebintu bye accomplishings mweyo go time go jora banganze je mbadde nzanya. You wouldn't even imagine. So some of us just don't come out to say these things moba to veo to ekubire kerere. People are working, man, because the teachings katika nkubulye kamazima tekinkolera sense kubeera na numbers nyingi waggulu eyo gye tubeereye mu mitimbagano nenga temuli mu returns oba kitegeera. So nze ne positioning in a way that I want to always get returns because ekyo nakimala nali njagala abantu bampulira ne bampa platform avenue oba kitegeera wensobola okutundira ebintu ebirala ate tunabeera ku kintu kyakola because music yekka oba kitegeera. We have other things we are doing. Speaking about numbers, oluyimba lwo olw'oluvannyuma nzikiriza nkugambe lulinga lwa kuintroducinga eri ensi yonna. For the last 2 years luyina views 1.4 million views. Owulira otya about that song? Mpulira nga Justice yakolebwa kola oluyimba nganze as an artist nti nno ne bwe ndukuba essaawa zineeno you will still get the same emotions you got nga wakaluwulira. So for me that is what I stand for, longevity. You understand? It's not even about those numbers because it's the numbers zirimba n'okulimba gwe kyogamba bw'owuliza oluyimba olwo 1.50 jam ntono. Do you understand what I'm saying? So for me it is beyond just those numbers. It's deeper than the numbers. Like it's that emotion. You understand? Nga webalukuba oluyimba omuntu awulira nga bwe awulira lulyeri. So kati nze mulimu ngubeera gwaggwadda. So what is bombuze engeri gye mpulira obulungi ndowooza mbukugambye bwe mpulira. Okay, what is the story behind that song? Ki ekyakuli mu bwongo wali olowooza ki ng'owandiika oluyimba olwo? There were so many emotions. This is a song that talks about victory. It is a song orogera about challenges. It's a song orogera about omukwano. So for me, it is more about my journey, my mother, my love life. Like it is a mix of, so it can also be like very religious ngabantu webagamba. Nkakyusa mukatono nnyo ne ngamba oluvanyuma yagamba oluvanyuma liri basanyo eri oluvanyuma nenga sibo yagamba kyekugamba nti no exactly wawe nyimba zetuyimba nga zina like very many meanings like it depends on how that emotion hits you. So for me it was like a mixture of my experiences, my emotions, like whatever it is that I know as a person in just one particular piece called Oluvanyuma. Aluli ku debut album yo gye wafulumya omwaka gwa 2020 aluli ku album yajanga single but ku album yemu yajanga single after the album. Okay, let's talk about your album ya 2020. Kuba nina we nasomye nga balaga it was the most streamed album between 2020 and 2021. However eriko nyimba nyingi nnyo naye nina luyimba lwenjagala ko lwe wayimba ne skills baluyita you know why wempuliriza oluyimba olwo ng'olina skills onkulabira ddala ng'okuba